po jako akawuwo mutuyambe buyambe muve kuno. Abatuuze abawangalira munnakifuma olwaleero balozezza ku mukka ogubalagala ng'entabwe evudde ku butakkaanya poliisi bwefunye neyeegwanyiza entebe ya constituency y'e Nansana mu paalamenti Simbwa Fred Kaggwa Wakula Ennume. Akavuyo kano kasookedde ku kyalo Nalubabwe. Poliisi ebadde ku kabangali yaayo ennawunyi bw'esanze emmotoka ya Simbwa ng'esimbiddwa emabbali g'ekkubo kyokka n'emuwaliriza okugivuga gitwale e Naggalama ku kitebe kya poliisi. Olwo nno bw'etuuse mu kibuga Nakifuma mmotoka ya Simbwa n'efiira ddala. Abantu olulabye ku poliisi ne Simbwa ne batandika okwekuŋŋaanya kinoomu okulaba ogubadde, era ano poliisi erabiddwako ng'eri mu kafubo ne Simbwa kyokka nga kirabika nga buli omu abadde takkaanya na biragiro bya munne. Kasiringi etuuse okutikka mmotoka ya Simbwa abantu ne bagiremesa okugitwala bw'etyo ne yeeyongerayo. Abakulembeze abatufuga bo balinga abagamba nti amasasi gegalino tukulira mu gundi batukubye tiya gaasi olw'okuba nti no Simbwa azze mu kitundu emmotoka okufa ku musango. Nga bino bigenda mu maaso, omuvubuka abadde atambulira ku pikipiki atomedde oluggi lwa mmotoka ya poliisi abadde agivuga bw'abadde alugudde afulume, ekijja abantu mu mbeera ne batanula okukuba poliisi amayinja nga n'ekiriridde poliisi kwe kuba amasasi n'omukka ogubalagala okusobola okubagumbulula. Kyera tukoledde wano na tukumye waffe. Ani asinza agende Kakwero. Agende. Mbere sebo yinginya totosibaako nnyo. Siko mufuzi wa kuloweta. Vile tuleke batukubishe nnogo watu wachi. Tusobodde okwogerako n'abamu ku batuuze abakoseddwa embeera eno ne balaga obutali bumativu bwabwe. Wano tuwagira Simbwa ebyo bye bakola okutuwuliriza. Simbwa Fred Kaggwa yenyamidde lwa poliisi okozesa eryanyi era nga yeewunyiza okulaba nga mmotoka okufiira ku kkubo kiviiriddeko embeera eno yonna. Tuuse wano nga baŋŋamba nti osi aŋŋamba nti emmotoka yebadde epaakinze mu kkubo ne mubuuza etomedde ani oba bwe babadde ebadde mu kkubo osanzeewo kibala kira bakubuulira amazima lwaki ogenda kubigamba ebibuulire okusanga ng'oli atambula ku kkubo ng'ayambadde oba tishati ya Bobi Wine guba musango ekikubya n'abantu amasasi live. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ne bakuba tiya gaasi.